abakulembeze baffe bonna mbasibalaba naye nga mbalengera mwenna mbeera mbatunuzaamu kamera bwenti sebo totuswaziza ebbanga lino lyonna lyobadde omukulembeze wa disitulikiti eyo siwuliddeyo sikando yonna yakubba sente zamuwa musolo siwuliddeyo okwekiriranya kwonna nga bwe mukyogeddeko nga leero ayogera kino ekyayogera kiri bwatuuka ekiseera nga nakyemalira yamuyisawo ayogera ebigambo nga tebyatuuka bulungi asobole okuyisawo ensonga eyo agamba nafuna akaseera nenzirayo nenekubisa selfi ne pulezidenti abantu baffe nembadongoowalizaawo sina bifaananyi bingi na mwami ono Ssejjemba ate nga twamalako akaseera kumpi ka wiiki namba nga tuli naye America nga tuli naye Canada netunyumya emboozi nyingi nayinza okusanga nga y'omu ku bakulembeze abatalina bifaananyi nange ekyo nno nze kyogera kinene gyendi sikigambangako njagadde omanye leero sikitekenga for granted so webale nnyo webalire ddala ebigambo ebyo njagadde mbigambe bakadde bo kubanga betulina okusinga okwebaza mwebale nnyo mwebalire ddala pozinkana nyabo ate kimpadde essanyu nti gwe mmanyi okuviira ddala mu biseera byange biri ebyayala omwami wa Ssaabasajja Kabaka ababuulidde ate nga kituufu tulina ennyumba yaffe eyo wetwapangisanga ekanyanya bwegituukako kati saagala mugitegere nagitegeera kuba muyinza okunsekera nemuga nibwetukulaba ogazi wano nga wava wala so muswadde sijja gibalagirira naye kyakitiibwa nnyo kitegeeza nti omukungu wa Ssaabasajja Kabaka naye amanyi abantu gye bava oba bw'aba yali apangisa ku nnyumba eyo mukadde wange nawe wava wala naye mu bigambo byo wekitiibwa oyogedde ku bantu abalabika ng'abantu bange abayuya Namulondo okusooka nzikiriza nkutereezeemu ti tewali muntu yenna yenna asobola kuyuya Namulondo ekyo tekisoboka abakigezaako okuva mu myaka gy'enkaaga paka olunaku lwayo tewali asobola kuyuya Namulondo oba oliawo ekigambo kyobadde ogezaako okukozesa abagezaako okuwalampa Namulondo zikiriza nkutegeeze mukadde wange ti abo si bantu bange naye nga kyoyogeddeko si kipya nze Kyagulanyi Ssebaagulanyi Ssentamu omubanda wa Kabaka ate Kabaka alina ababanda bangi nnyo n'abazze abato naye nze omubanda wa Kabaka owakabi wane Buganda ebweru wa Buganda n'okwetoola ensi yonna tekibuusibwabuusibwa engeri gye njagalamu obwakabaka bwange ne bannange betutambula nabo naye era kituufu titulina bannaffe betwali twesiga ennyo era nga bebatambulirako ekifaananyi kyange kaakati bwe babeera eyo ne basiiga ekifaananyi ekigezaako twawula n'obwakabaka bwaffe omuntu yenna yenna bw'aba teyeekennenyeza kyangu nnyo okutwala ebigambo byabwe bafubye nnyo okutambuza enjogera eyo njagadde olunaku lwaleero nga bengezaako kikola emirundi mingi nyongere ngyesambadde nti ffe tetuli bavoozi ba Namulondo mu bigambo ne mu bikolwa twagala nnyo ennono yaffe toyinza kusanga nga tukoze amawano toyinza tusanga nga tusobeza ennono yaffe mu bulamu ne mu kufa ne bwe tuba tufiiriddwa toyinza tusanga nga tukumya olumba olulala ate nga ennyini lwakiŋenda yeeyo so twagala nnyo ennono yaffe ffe boolaba twagala nnyo obwakabaka bwaffe ku lwajjo nabadde eno nabadde Butambala era deputy president waffe omujja obumu ku bubaka bwe namutisse ogumu kuli mu mirimu emikulu gye namusabye okutandikirako kwe kusangulawo obulimba obwo tumanyi bulungi nnyo nti batwagala nnyo ewaffe muyinza okubaamu abakungu abamu abakozesebwa nakyemalira naye tumanyi nti abantu ba Kabaka batwagala nnyo nga bwe tubaagala
tukimanyi nti si kyama nti twagala nnyo kabaka waffe ate ne kabaka waffe atwagala ate nnyo. So njagadeko kakasa mukadde wange nti ffe bali abaana bawulize era ffe bano era tulibeera bano olubeerera. Ekyo nga nkivuddeko boogedde ku nsonga nnyingi nnyo. Taata abadde wano era Ssekemba mukubi akaba ne mugawo wanseetize taata yabampulota ojja kungwako bwe tonnaddayo ku ofiisi. N'abalala bangi alamu abavubuka nze nalwawo nnyo singa ku myaka gyammwe 20 bwe natandikira okukola omulimu guno oba oliawo kati singa twenunula dda nga neddirayo na mu music wange kati basaha abanyumirwako. So mwenna oba tokoze ensobi okwesowolayo okwesimbawo mu bifo bino byonna ne kubwa pulezidenti musobolera ddala bulungi nnyo bassebo ne bannyabo. Njagala mwebiriivingiremu bwe nkibagamba nti kwebeera Kyagulanyi weewammwe mbeera nkitegeeza awakula ennume tewakulemu. Nze ng'omukulembeze wammwe wemba sisobola bachallenge nga wemba sisobola basoomooza kulowooza nga nze nakwekkiririzaamu nti naffe tusobola okukola ebintu nga Kyagulanyi byakola then mba sibayambye omugigi gwaffe mba siguyambye. Temuntunuulira nga asembayo. So bw'oba totunuulidde Kyagulanyi nga asembayo MP wo oba mmeeya wo oba kansala wo ojja mumutunuulira nga si yasembayo. Tukirina okubeera ekyo bassebo ne bannyabo. So mukadde wange abantu bakunga beesimbewo bonna yali takiŋŋambangako omuto wange oyo naye nga mulaba amasuuti nga gasuse ng'otandise okwongeramu oluzungu. So si nsobi naye era njagala okikaanya nti ebifo bino byonna byakuvuganya. Bino ebifo byonna byakuvuganya. Oyinza okuba ovuganya n'oyo MP ali mu kitundu oba ne meya ali mu kitundu oba ne kansala ali mu kitundu kasita muvuganya mu buntu bulamu. So ebifo byonna byakuvuganya biri open muvuganye and may the best person win. Omuntu oyo asinze okuba n'ebisaanizo okuba n'enkizo atukulembere bibanjwemu musobola n'okukwatagana ne mwogerezeganya kye tuyita harmonization. Kyowaayi njagala kusonga wano lwaki tosonze wano ne tugatta amaanyi ne tukola bwekyo ekyo sijja kibeeramu nga president. Njagala mujje buzimu ŋŋambe nno twabadde tuvuganya wano naye twayogeddemu ne gundi ne tukkanya ono agende wano ono agende wano nga mukkanyiza ng'abantu. Ne wano wennyini we tuli mpuliddeyo abeepikira obwa chairperson abasukka mu omu. Mbalaba wano sibalaba naye mbalengera. So njagadde mumanye nti kiri open. However yenna gwe munaaba mutuwadde tujja musimbako amaanyi gaffe gonna kasita abanga ayimirira kwebyo bitukkiririzaamu. Njagala obeebaza abakulembeze abatukulembedde abo betuludde nabo n'abakatwegattako gye buvuddeko. Mukwano gaffe Honorable Temulanda yatwegattako. Oyo nno omukyala twali naye mu parliament nga ba NRM naye omu kuba NRM abatono ennyo ye baali bawera abasatu abagamba nedda togikwatako. Ndowooza yewaava n'ebizibu bye. Era bwe twali tubasaamu ekitiibwa bonna abagamba togikwatako twagenda ewuwe ne tusimbayo. Nze kennyini n'ensimbayo omuti gw'omuyembe nja kujja ndi emiyembe n'abalala bangi nnyo. So tubeebaza mwena abatwegaseeko era ne tubasaba buli muntu yenna ne bw'aba abadde wa NRM leero oba enkya ate si ba NRM bokka waliyo n'abo abagamba b'opposition naye nga butuufu bandya nabo nga chairperson waffe bw'atugambye. So omuntu yenna avaayo n'atwegatako mumwanirize bw'abanga ali kwalaali otegeera otya oba ali kwalaali oba tali kwalaali. Mwalabira ku ki? Ku bikolwa byabwe. Tetuli kibiina kya byabufuzi taata maama ffe tetuli kibiina kya byabufuzi.
wabula tuyina ekibiina ky'ebyobufuzi. Nyinza okubamba buzaabuziza kankiddemu. Tetuli kibiina kya byabufuzi, ffe tuli maanyi g'abantu. Ekibiina ky'ebyobufuzi kitono nnyo ku kye tuli. Ffe tuli bannayuganda bangi ku posi n'abamemba ba NUP. NUP kyekibiina ye political platform yaffe eri electro, naye ng'amazima amatuufu tuli people power. Baali bagezaako n'okwandukulira ekibiina kyaffe. Museveni ayinza n'okkeera ku makya nakiwandukulula netagenda kulwanyisa oba kumalawo maanyi g'abantu. Ate oba waliwo n'abakulembeze mu NUP betusu amaanyi g'abantu begasitula ne gabateeka waggulu, bo ne balowooza nti batuuse ne bagenda ne batunda emyoyo gyabwe ewannakyemalira. Abantu bajjawo bujja kadaala n'owulira bwe bayiringidda. So ekyo kibalage kikye tuli. Musigale nga muli ku mulamwa, musigale nga mukiikirira abantu. Mumanyi bano abaana era mukyogeddeko, bano abaana be mulaba bakiikirira bannayuganda. Talina we yeesimbyewo, talina kifo kyanoonya, talina musaala gwafuna, naye babeera mu risk. Bwowulira bodaboda yagudde beba yatemyeko amagulu bayasse. Bwowulira nti no drone ziwambye beba bawambye. Bwowulira no bamutemyeko engalo bamukuddemu eriiso bamukuddemu enjala biba bituuse kwabo. So tulina buli lunaku lw'obukulembeze bwaffe okukiikirira ebyo bano abantu bye balwanirira. Banono bemulabako okuba bali mu uniform naye bajjuddeyo ku zi stage za boda, bajjuddeyo mu butale, bajjuddeyo nna mu nnimiro. Abo abakyala n'abaami abakadde n'abato bemulaba bakuba emizira nga batulabyeko, tebakuba mizira kubanga tufaanana bulungi nnyo. Tebakuba mizira kubanga tuli bakitalo nnyo. No, bakuba emizira kubanga tukiikirira oba tubalaze nti tukiikirira ebyo ebibaluma n'ebyo ebirooto bye balina era baagala tubikyuse. So mukiikirira abantu abo miikiriza, naye bano abantu tebagumiikiriza. Era abakulembeze mwetereeze nga bano abantu tebannanyiiga. Mwetereeze nga bano abantu tebannanyiiga. Mumekinge sure mutambulira mu ebyo ebirowoozo byabwe. Twewale okubanga twogera ekintu kimu wano enkya nga twogera kirala, ng'emisana twogera kirala, ng'ekiro twogera kirala. Twewale okubanga tutambula nga kinawolovu. Honorable Namboze, wamasi kyekyo? Tutambule nga tuli straight. Tubeere abakulembeze abo abasaanidde okufiiririra. Bano abantu bafa. N'omuntu bw'aba asobola okufiiririra kitegeeza asobola okufa naawe. Oba muntegedde. Bano abantu gye bakoma okutwagala gye bayinza okukoma otukyawa singa tubalyamu olukwe. Nze nyinayeeyo omukulembeze gwe mmanyi baali bamutwalira waggulu nga bamuwa ekitiibwa ne bwe baamanya nti temunyingiza mu bintu byammwe Muzaffaro. So njagala okuva waggulu sebo nga nkwebaza abalwanyisa guno omulamwa gwe nkulembedde, amannya gaabwe g'eggulu, g'Ekaramojja, g'Embalala oba g'e Buganda. Be bakozesa okutulwanyisa baawano oba beeyo, be bakozesa okubawamba baawano oba beeyo. So mumanyeeyo pride. Tebamaliriza ono gwolowooza nti gwoseetinze bano naggwe, kuba bano abasajja tebakwagala, bali guilty ate bali afraid. Bamanyi ki kye bakubbako, bamanyi nti naawe gwe bawadde obusente ne bakubika obwongo obusente bujja kuggwawo ojjuke naye bano bagaayi baatubba dda. Kyobola gwe bamala okukozesa gwe batta, gwe bamala okukozesa gwe batta, gwe bamala okukozesa gwe batta, naye munnange tebayiga. Zino ensonga nsaba muzitambuze, nsaba buno obubaka mubutambuze. Message gye mbawa si yakusosola mu mawanga era nsanyuse nnyo ekyapasoni waffe akyogeddeko. Tetuli basajja basosoze mu mawanga. Ffe abantu ba kuno kiri mu nnono yaffe okwaniriza buli omu, tubawa n'amannya, tubawa n'ebika. Ne Museveni yennyini twamuwa ekika kya nte. Tetuli basosoze n'okubawasa tubawasa
era nga nze kyakulabirako kuba yenkola yaffe twaniriza buli omu naye bwe bakozesa kaadi yakusosola mu mawanga nakozesa abeewaabwe namala nakozesa n'abeewammwe omuntu gwe mwogera olulimi lwe lumu ebiseera ebimu nga mweddira na muziro gwe gumu najja n'agamba oyo musosoze mu mawanga kubanga mukama we yamugambye ekyo kyekitunda. Njagala obbasaba baana bannyabo baana bassebo have pride in you mubeere n'okwekkiririzaamu bino ebintu bisobola okukyuka era bigenda kukyuka amazima ga Katonda mu ggulu bigenda kukyuka kubanga buli kimu kyonna kiri ku saidi yaffe. Zebankuza banjigiriza nti essaala zikola ate nkirabyeko mu bulamu bwange naye n'amaziga ag'abantu abakabye nago gakola. Njagala obbasaba tembeera nakutya tembeera nakutya abantu bemutya batutya nnyo balina emundu zonna balina Bank of Uganda. Wasanga mutabani wa Museveni nadda ku Twitter nagamba Bobi Wine ngenda musalako omutwe ne mugamba mbeera magere ojja saawa mmeka tannatuuka. Kikulaga nti batutya nnyo okusinga batubatya. Kati njagala mwenna mubeere n'omutima ogwo baganda bange. Bwe mutabeera na mutima gutya bagenda bajooga ate kiruma nnyo okujooga naye bajja kujooga bajooge ne muzaddewo. Olaba bamanyira okujooga Ssaabasajja Kabaka waffe. Omusajja ye n'ayita abataka n'abagamba mwe bataka mwe mujemba w'ettaka yeefudde Ssaabataka ate nga Ssaabataka tumumanyi. Bino nandibadde mbyogerako ku mpewo ne munnange sikkirizibwa na ku radio zaffe na ku TV zaffe. Lwaki? Kubanga Museveni atiisatiisa abantu baffe bonna. So bwe tuba tununula tulina okwenunula ne tununula ne bakadde baffe ne tununula n'ebyaffe ne tununula ne radio yaffe ne tununula ne TV yaffe ne tununula n'ennono yaffe ne tuddamu okutambula ng'otambula proudly n'ogamba ndi Muganda. Va ku bino byagamba nti fenga Abaganda we shall crush you. Museveni njagala mutunule maaso mugambe ndi Muganda kale ajja crushing. Naye ekyo tekisobola kubeera bwe kityo. Abakaramojja bwe batyo abakyoli bwe batyo abalango bwe batyo n'abanyankole abo bakodomi bange bwe batyo muse mubiraba basebo ne bannyabo. Naye mmwe abantu ba wano mmwe ensonga bwe mulinyiiga kali bakaweddemu aka Museveni. Kati gwe bw'oba tonnanyiiga njagala okube akafaananyi fe abamu abakuze abali mu myaka 40 n'omusobyo tumanye ewaffe gye twakulira. Era mwenna ab'emyaka gyange n'abansingako mumanyi bulungi nnyo nti ekibanja kyewammwe mu kyalo tekyenkana nga bwe kyali kyenkana emyaka 3 egiyise. Tekyenkana nga bwe kyali kyenkana emyaka 2 egiyise. Ekibuuzo kiri nti gwe abaana bo oba abazzukulu banaaba bakyasobola okujja ewammwe ne bayitawo ewaabwe? Onaaba okyalinawo osobola okuziika? Nali ne mukwano gwange omu ng'akola analysis n'agamba mu myaka 10 gyokka okuva kati mu Abaganda mugenda kutuuka ekiseera nga mmwe mwekka mmwe mutalina ttaka bwemuyinza kuyita nti wammwe ng'Obuganda bwo obusigaza mu bwongo naye nga tosobola buyimirirako kubanga bazze bagoba abantu ku mataka n'abafu baabwe ne babasenzaawo. Bino byenjogerako sisiga bukyayi naye ge mazima. Naye ate ne bw'oba weetaaga kukyawa muntu akoze ekikyamu tekiriimu sitaani. Nze jjajjange gwe twakaziika Hajati Aida Kyosimba Onanya yanjigiriza nti obusiraamu bukuyigiriza nti ekintu bwe kiba kikwesittaza waliwo ebyokuddamu 3. Oba olina imaani nga y'amaanyi ekintu ekyo kikwate n'omukono gwo okijjewo. Oba olina imaani nga nafunafu oba okukkiriza nga kunafunafu ekintu ekyo wakiri kyogereko. Ekintu bw'oba olina imaani nga nafu nnyo wakiri kikyawe. Kati nze ndowooza bwe nti nti abaana abo bafuutisajja n'abantu ba bulijjo be batusinga okuba ne imaani ey'amaanyi.
kuba ye asamba bodaboda yo bamulimu amafuta oba temuli n'asonga n'abaako kyakolawo. Kati ffe bannabyabufuzi ffe tulina imaani enafunafu kuba tukyogerako bwogezi. Kati gwe ali eyo ng'olina imaani nafu nnyo tosobola okukolakola ki kukikyawa. Kale nno mukyawe ekikyamu n'abakireeta, mukyawe Museveni n'abamutembeeta. Mwebale nnyo okumpuliriza, Omukama abampeera omukisa. Na kamera mu maaso ge ali mu kugamba kiyaga tukumanyi. Whoever is using the camera, let us use the camera for the good of the struggle. Okuyamba omusajja oyo. Buli akozesa kamera wano, tukozese kamera tulabise Museveni, tulabise abakola ebikyamu, tuyambe Kyagulanyi okutuula mu ntebe. Sebo bampadde omukisa guno okuyita mukama wange, naye nga sinnamuyita Sebo mukulu Kalwanga. Tukusanyukidde nnyo okuva e Busujju. Honorable Namboze Teddy, thank you for being around. Sebo Honorable Zake Sarazoganyi, jangu olamuseko ku bantu, then tugende maaso. Emawoko tolina kye wasigayo, gwalina okukisiguukulula. Twalina discussion ng'abamu baŋŋamba n'erubaga osobolawo. N'oŋŋamba nedda Sebo, genda Emawokota yeewali ekizibu kye wateekayo. Sebo bwe wantuma Emawokota wano, ekizibu kye nateekayo ne nkijjawo nga nkozesa amaanyi go. Naye bwe bannangirira mu Council Hall, abantu baali bamanyi ngenda kujaganya na kusanyuka, naye nga ndaba olutalo terunaggwa kuba bwe twamala okufomulatinga ekibiina kya NUP era n'oddamu n'oŋŋamba go and neutralize that area, genda awuumyulewo. Sebo nnina essanyu okukutegeeza, bannangirira saasanyuka, wabula ng'omuvubuka atudde emabega wange yakutte ebbendera yaffe eya LC5. Bwe bannangirira nagenda ne muwahaaga ne mugamba kati tuddako kulwana lulwo ate tugenda dulwana tulugguse. Bimusanyuka okuba nti omusajja ali mu maaso gaffe bano olwaleero. Gamba ab'Emawokota bano, senga tebabba buyinza bwaffe, obuntu bano bwe bansaba butono, bansaba ebintu simanya amasanyalaze, n'ogamba gavumenti eno etamanyi nti amasanyalaze galina okutambula, ne gavumenti efunemu ssente, n'abantu bagule TV, bagule fridge, banywe katunda akanyogoga, gavumenti nabaki. Ne mbategeeza senga Kyagulanyi yawangula obwo obusonga butono, kuba yawangula naye ne batwala obuki obuyinza bwaffe. N'olwekyo njagala okubafumintiriza ffenna wano, ekitutawaanya kintu eki, tetulina buyinza. Naye Katonda yatuteekako akasubi n'atuwa omwana waffe owaggweta mpigi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ffe bannannyini mufu tulina okukwata awaki abawonya. Sebo nkwebaza ng'abaggweta mpigi watuwadde ekitiibwa ekirala n'otuwa President, Vice President, Honorable Muwanga Kivumbi. Webale nnyo, webalire ddala. N'olwekyo bangi tubadde wano twogera ku kaadi, nze yayagaliza kaadi. Njagala kuleka kantu kamu bwe kati. Ffe gye tuli, naye oli bwakubuuza oli musanyufu gy'oli? Tetuli basanyufu kubanga tetulina buyinza. I would love nti President wange ajja wano asange ng'oluguudo baalukoze nga baaluwalakase sinakindi baataddeko chorus. Sejemba talina buyinza. So tulwanirire obuyinza first. Ekizibu ky'eggwanga ffenna tukimanyi, President Yoweri Museveni.